bane mumuliwa yagache nti yali agala nnyo ebintu okusinga omuntu bwe eyaleeta ebintu. Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Anjagala okuba mirizaako mwena timulina okulaba nga mulaba Maurice Jordan K Media. Antumirako abantu mwena abali outside Uganda. You guys are doing a great job. Munansonyiwa ndowooza tejja kubadde nnyo ninamuko senyiga kyansazeeko naye tulina okukola Maurice Jordan K Media n'okubeera nga ate ebaweereza. Njagala okusooka okusaasirako mwena abafiiriddwako abaabwe abalwazizza Mukama Katonda nsaba abagumye emitima ate nammwe abalwadde musabe oba mwongere okusaba Mukama Katonda abasiraamu mwongere okusaba subhanahu wa ta'ala ya Allah abeere nga batera mu baraka mubeere nga mubiyitamu ebizibu eby'enjawulo. Ba house managers mwena mbatumiddako kino muli mutya. Olunaku olwaleero kyenzize okubagambamu nzize okumalayo story yaffe eri kubanga nakubedde mu comment section nga mulimuko abantu abagamba nti oba oli awo kye nakoze kale nga banenya omuwala eri ya surprise nga banenya omuwala nti yakoze bubi okubeera nga awa omuntu ebirabo nga tasose mugamba nti ngenda kuwa birabo. Ati nno mmwe njagala kubagamba okusookera ddala nti yeba tekyali surprise. Surprise kwe kugwa obugwi ku muntu nga tategedde. Era musajja wawonye, musajja gwe omuvubuka gwe wawonye nga tetumanyi gy'obeera oba nga tetumanyi gy'okolera oba nga tetumanyi w'oli. Otherwise bino byonna bitwakukubidde essimu okubuzaabuza nti ate yeffe tuli bwe tuti ate tuli bwe tuti wali tulabidde ku mulyango bulandi. Wali tulabidde ku mulyango nga tugobye nga tugguse. Surprise zino zenkola nabagambako surprise gye nali ntwala naye nga ntwala ddogo nga simanyi nti ddogo. Eddogo eryo nga si this ordinary ddogo. Eddogo eryo nga ligendereddwamu kutta oyo gwe nali ngenda okusurprisinga. Nga ligendereddwamu kutta oyo gwe nali ngenda okusurprisinga. Naye Mukama n'ambeererawo n'ankwatirako n'ekitasoboka. Malayika zaayita muntu omulala ne zitudifendinga ne tutasobola kutwala bintu ebyo. Surprise eno najja ne ngibagambako. Kati surprise zino ebiseera ebisinga bwe tuzikola kakati ekyabadde mu kino nti yes abasinga mwagambye oyo omwami yabadde alina mukyala mulala of which naffe kye twalowoozeza kuwajjukira twabagamba nga tuvaako ku video ne tubagamba nti tugenda kuvuga kubanga mujjukire bwe namugamba nti omukyala agambye kuba omukyala bambi akaaba nnyo amaziga mangi n'akaaba mukyala ali eyo bweru niye omuntu gwe yali asurprisinga ng'ali wano ku ground e Uganda. Gwe yali asurprisinga gwe yali akolera surprise naye response y'omusajja n'ebintu ebyali kubba mu background kuba omukyala bye yasinziirako okubeera ng'agamba omwami ono alina musajja alina mukyala mulala. Awo nno nekitegeeza ki? Ate oba oli awo kisobola n'okuba ng'omusajja oyo teyalina mukyala mulala nga yali bibye just lwakuba nti nno ffe abantu bw'oba oyagala nnyo omuntu ng'oyagala nnyo omuntu obwongo bwo budduka nnyo ku kintu ky'aba agenda okukola oba ku buli kintu kale tulowoolereza nnyo ddala nnyo singa patinawo
waguyita partner wo otandika okwogera ebintu ebitakwatagana ng'okola oti kituuka ne kimubuzaabuzayo kennyini naga naye omuntu ono ebintu bye ŋŋamba nga tebikwatagana. Yogera kino ng'olaba bw'obigatta tebigatta. Toyinza butavaako. Oba okitegeera? Tosobola butakola ki? Kuba okulowolereza nakyo si kibi. Omanyi bagamba nti nno abantu balina sixth sense. Sense eyo omukaaga ebiseera ebisinga kyekuwa. Kisobola okuba ekituufu. Kiba 50-50. Kisobola okuba ekituufu by 50%, kisobola okuba ekifu by 50%. Naye kiba nnyo ekituufu. Kitegeeza percentage y'ekituufu eyambukako ebeera nga mu 70%. Kati wano wenkubira omulanga naddala bannyinaffe abali ebweru. Bannange, relationships tebamalaamu maanyi. Ne relationship singa eri mu nsi gy'otaliimu, kale eri long term relationship, long distance relationship, a blood. Mba temwagala kaba nnyo maziga. Vuga bigere bibiri mu maaso, ovuge bina emabega. Gye bali abali trustworthy bangi. Naye ate era n'abatali trustworthy era nabo bangi. Kubanga tugenda kaaba. Leero tukaabe, n'enkya tukaabe, n'eyo tukaabe. Abatalaba story yali bweti. Nafuna call. Kuba nkola surprise. Surprising abaagalana, ntumye wa boyfriend surprising, ntumye wa girlfriend surprising, ntumye wa baba, wa ssenga, wa mwana, wa taata, waani yenna, jjajja, everyone surprising. Naye so I got a call okuva wa client n'angamba ennaku z'omwezi nga lumu October njagala ogenda surprising boyfriend wange. Nambuza ssente ne nzimugamba n'azisasula fully. Nampa ssente zange ez'okusurprisinga. Nkulaga ki kye yateeka mu mukazi wattu. Nampa ebyange ssente zange ez'okusurprisinga, nampa ebirabo. Era nga kwaliko perfume, kwaliko engatto, kwaliko ssente enkalu emitwalo 80, ssente enkalu mitwalo 80, nga kuliko engatto, kwaliko perfume, kwaliko essaawa, kwaliko n'emitwalo 80. So roughly yakozesa miliyoni nga 2 mu emitwalo nga 80. Miliyoni nga 2 mu emitwalo 80. Miliyoni nga 3. Surprise. Omuntu gw'awulira gw'ayagala ku mutima. Naye amusanyuse ku lunaku lwe. Because nze kambabuulire, it takes something big okubeera ng'omuntu akolera surprise ku birthday yo. Balabyeko abaagalana bangi nga baagalana nga bali mu bufumbo, naye ng'omwami takolerangako bbaawe surprise. Omwami nga takolerangako mukyala we surprise. Oba omukyala nga takolerangako bbaawe surprise. Naye nga babadde mu bufumbo okumala katugeeza emyaka 5, 6, 7. Nga tewali yali surprise nzema. Nga obabuuza ne surprise, nga babuuza ne birthday zaabwe. Ng'omukazi alaka tamanyi ya mukyala. N'omukyala alaka tamanyi ya mwami. Oba oluusi nga bagimanyi.
nga manyi nti ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti birthday ya mwami wange. Naye nga tamugulirangayo ku birthday, tamugulirangayo yadde ka cake ak'ebitaano kano kogenda mu dduuka n'ogula n'akananaasi ak'ekikumi. Najja namugamba nti mukyala wange nkuwadde. Ekitegeera nkuwadde. Happy birthday. Bino ebintu ababikola tebabikola kweraga. Ne babikola kusanyusa mitima gy'abaagalwa abaabwe. Omanyi omuntu ne bwakuwa ekintu nga kitono kitya, kiba n'amakulu mangi. 1, kiraga nti omuntu oyo akwagala. 2, kiraga nti omuntu oyo akufaako. 3, kiraga nti omuntu oyo akulowoozaako. 4, kiraga nti omuntu oyo amanyi ebigenda mu maaso mu bulamu bwo era akugoberera. Omuntu okuyanga naye alina baganda be, alina jjajjaawe, alina maama we, alina ssenga we, alina abaana be, alina taata we, alina maama we. Naye naba ng'ajjukira birthday yo njawulo nga tebambazaala mwenna. So kikyengezaako okutegeeza nti omuntu bwe yeevaamu n'agamba nti no kamuwa omwagalwa wange kino na kino. Don't take it for granted. Ate nanze mbagamba nti omuntu bw'ati omwagala mugambe there is nothing. Lwaki omalira obudde? Tomalira budde. Ngamba, you know what, I love you so much. You know what, I don't love you. Tebijja kukola. Yes, onjagala sigaanye. Kati nze sikiwulira. Tekijja kukola. Don't pretend. Don't pretend. Ngamba amazima. Kwanza manyi nkwagala nnyo, ate gwe tonjagala muyaga akatono. Efo. So, omwami no bwe twamuleetera ebirabo, wakiri kuba twamusurprising last time. Twinera bwe twamusanga ne tumusurprising, but still yali abuzaabuza. This time around twayagadde mukwata nga tategedde. Tubimuwe. Naye era kati omukyala naawe oba olaba red flags. Sijja gamba nti zino red flags, no. Niye oba olaba. Oba olaba. Ekyaliwenyusa, omwami ono twamukubiranga essimu nga twagala omusisinkana naye ng'abuzaabuza ati ng'ezimu tazikwata, ezimu azifuula busy, ezimu azikola ati. Kaka twamugamba nti n'ebirabo omukyala atugambye tubikuleetere, sindika owa booda abinone. Yatukubira amasimu agalinga 15 nga buli luvannyuma lwa ddakiika 2 akuba. Muliwa. Baneemuliwa. Yatumugamba binone kale. Nsindika wa booda nze ne busy. Owa booda atuuse wano na wano baneemuliwa. Yagaki nti yali ayagala nnyo ebintu okusinga omuntu bwe eyaleeta ebintu. Kale kubanga omuntu ono yali akisuubira nti netwamusurprisingako era nga kimanyi nti mukyala wange ku lunaku bwe luti ne bwe luti agenda kunsurprisinga. Kale pretend ku olwo olunaku weefuule nti omwagala. Beerawo birabo bi-receiving bifune in a good way. Bifune. Be-receiving. Okategedde. Be-receiving. Tewali kizibu mu ekyo, tewali kibi mu ekyo. Receiving ebirabo. N'abikuwa ddala ge nti naakwagala omwagala. Tekitwala na ddakiika 3. Kuba yangamba Morrison nemukwatira ka video ka ddakiika 2. Just kulaba asanyusa atya. Ekyo kyokka kiba kimala, kyakwagalamu kyokka. Kikole. Ddakiika 2-3 kikole. Okite kiveewo kigende. Oddeyo ku bibyo. Kubanga oli abeera eri wala alinnya na nnyonyi okujja wano. Ye muntu nti nagenda kusala wale, yagenda kukwata boda ya 200 avuga ajje, yagenda kukwata emmotoka avuge ajje. Nedda alinnya na nnyonyi.
nti wala gyali tagenda kumala gajja and then okategedde. So just kikole in a speedy way. Oreceiving ebirabo oddeyo ku bibyo ono moment ogimuwe sindikira ka video ti I received them kubanga omuntu yenna agula ekirabo aba ayagala kulaba omuntu gwenkiwadde asanyusa atya. Bimusanyusizza asanyuse kyenkoze kimusanyudde byemugulidde abyambadde bimunyumidde ebyo byebaba baagala. That's that. Naye oli oti oli mu kamese tambula jangu nkukwekule. Wagwan bro, wagwan sis. Ate si basajja bokka be babikola. Eno omusajja gwe nakalaba omwo naye abakazi babikola nnyo. Abakazi babikola nnyo. Waliwo Shifa gwe yagenda okusurprisinga namulaba yali ku TV emu sijja jjogera linnya wamu. Naye omukyala yagamba nze sibyagala. No yagamba mbyagala naye sitegedde gye bivudde. Ne bamugamba teeba. Yalemererwa okuteeba omuntu gw'ayagala. N'akambuwala n'akwata n'omuggo n'agoba yali abimuleetedde. Okitegeera? Lwaki? Nti olina abantu nga 150. Kati tomanyi ani mutuufu. Ayinza kuba ng'akuwadde bintu ebyo. Tomanyi ani ku bonna. Jofule, Kamoga, Kyalimpa, Kabembere, Kapimpini, Kamoga, Kachumu. Tomanyi ku bonna ani alese. Oli mu relationships nga 6 zonna zikuyituumyeko. Bana eyo pressure. Eyo pressure. Eyo pressure. Gyotagenda kubeeramu leero n'enkya n'eruli n'eruli. Kuba buli obeera mu relationships ne bwe ziba 2 boys zigenda kulumya omutwe. Anti bw'obeera n'ono kati oba otya nti oli ayinza okkuba kati ng'essimu oluusi eri mu silent. Ogiwulira ng'evuga ng'oginyiga. Bw'ogiwulira ng'evuga ng'oginyiga. Kati ate ogenda okugiggyayo later nga be wabadde onyiga ate babadde ba business partners nga bali mu kuwa ddiiro. Nga baakubidde dda omuntu omulala. Ddiiro n'agitwala. Sente ne zikusuba kakadde kamu, mitwalo kakadde kamu, 2, 3, bukadde 10 bukusubye. Lwaki bukusubye? Kubanga essimu obadde onyiganyigi nga bakkubira. Tomanyi ani akuba. Oli n'agikuba ne bagikuba ng'oli mu kisenge. Nalabako omusajja yava mu kisenge mu tawulo ne sabbuuni ng'amuli mu byovu. Simu yavuga ng'eri mu ddiiro n'ajja zonna. Eyo yonna pressure yaki? Pressure eyo yonna yaki? Stay with one partner. Kimala. Kyonoonya kw'oli n'ono akirina. Kyonoonya kw'ono kyayina n'oli kyalina. Tewali njawulo. Ekyawula face. Naye nga face ate nayo tetulina kye tugyetaaza. Kye twetaaga ffenna tukimanyi. Naye kye weetaaga kw'oli n'oni ali ewaka ki oba n'ono ali mu n'ono gw'oli naye mu relationship naye kyayina n'oli kyalina tebyawula kala tebyawula ndabika tebyawula shape byebimu. But you just putting yourself on pressure for nothing. For nothing. At relationship era simanyi nti ekyali. Akukyali. Omukazi oyo abadde akuteekamu okimanyi. Kuba byonna mu kukaaba amaziga byonna yabinyumirizza. Yabinyumirizza. Nangamba yakugulira ne poloti. Kati omukyala ne bwe bagulidde poloti ne bwe ya miliyoni 2 ne bwe baya 3 ne bwe baya 5 eba poloti bro. Eba poloti. N'atagiteeka na mannya ge n'agiteeka mugago. Olina akataka wogera n'ogamba kana akataka kange. Naye ng'oli yakagulira. Kati gw'oli mu kuzannya dingi. Sigamba nti akataka kyamaanyi nnyo
but mulimu ebintu omanyi omuntu mulimu omuntu nga bwakuwa ekintu takuwa ssente nti nokwata ogenda olye KFC, kwata ogenda olye kino, kwata ogenda ogule luxuries, tugende mu bbaala gulira omwenge naddugaza emmeeza biggwawo. Kati bw'aba alina ku magezi n'agamba nedda sijja kugulira mwenge, sijja kugulira KFC, kati kuŋŋaanye obusente kankuwa ettaka, eriggwawo bibeerawo. Mu economics waliwo kye tuyita depreciation assets ne appreciation assets. I don't know if I'm timing it well. Appreciation assets zezo assets nga buli lunaku oluyitawo zizaala ssente oba zeekubisaamu mu ssente ze wagula. That is ennyumba, ettaka, ebintu bigenda mu kkowe eryo. Kati depreciation ze zino nga buli lunaku olukya zisala ssente. Nti emmotoka bw'ogijja mu bondi wali n'ogiteeka wano ng'ogiguze $5,200,000 oba ofuluma bw'oti bondi eba emaze okusala $2,000,000 ne bw'oba tonnayingira kkubo nga waakafuluma bw'oti bondi oli mu kunyola bw'oti oyingire ekkubo n'ogamba sikyajagala n'okyusa bw'oti n'odda mu bondi n'obagamba munzirize $5,200,000 emmotoka sikyajagala bagamba nedda kuwa 5 bana baze n'okugaba kwa 5 nga bagisaze $7,000,000 mu ddakiika 2 nga togiyingiza na kkubo bagamba tukuwa 47 nga bagisaze $7,000,000. Essimu ebyo bwe bityo essimu saawa biki ebyo bwe bityo. Kati waba omukyala yagamba nedda kamuteerewo ekizimba ssente eyo poloti ne bw'ogigula $3,000,000 mu myezi 2 eba esobola $1,000,000 ey'okubanga kati bagitunda 5 okitegeera. So naye nga gayi olina kwetereeza kubanga gayo yankubiddeko n'aŋŋamba Morris nze ndi byange mwana ndi byange. Omanyi ogenda kulaba vidiyo eno naye weddeko just weddeko salawo ku 2 nako kimu. Anyway bampita Morris Dida kuba nange saagala kutwala surprise ate abantu bengenda okukola surprise ate babe maziga. Njagala ntwali surprise nga abantu benkolera surprise size zonna nsanyufu eno musanyufu n'eno musanyufu nga bonna bali okay. Bye binnyumira n'okutwala surprise n'otwala surprise naye nga bonna obalese mu maziga oba oli omulese akaaba ono omulese asanyuka kifu sikyagala nange kindeetera ebisiraani nga nze ku channel yange eno Mojolanske Media naye nga nyongera okubajjukiza nti channel ono oba show eno ogidde bannaffe aba Aromatic Entertainment abagamba nti bo bazannyi ba Uganda era ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba 24, 25 ennaku z'omwezi 26 tugenda kubeera wali ku Theatre La Bonita nga tuzannya ekibatu. Aba Aromatic Entertainment nga beegattise wamu n'aba The Ebonies bagenda kuba nga bazannya ekibatu. So n'olwekyo beera ng'ogenda ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi 24, 25 olabe ekibatu. Yes, naye nga era tuwagiddwa bannaffe aba Mama Interior bakugamba nti bo balina bed covers, balina ebizimbisibwa, balina bed covers, balina nets, balina toilet racks, balina zino gowns, balina buli kimu ky'omanyi kino kikozesebwa mu kisenge. N'olwekyo ogenda ku Mama Interior basanga wali ku Arua Park oba basanga ogule ate buli kimu ekizimbisibwa. Tuwagiddwa bannaffe aba Bagola Beauty Empire abo bo bali ku nsusu. N'olwekyo bw'obanga oyagala olususu lulabike bulungi n'obanga oli ku nakyo ng'oyagala osigale ku nakyo ne Bagola Beauty Empire bagenda kukolako bulungi nnyo. N'olwekyo ogendayo basangibwa wali Emmengo okumpi n'akatale. Bw'oba basanga ogula oyagala kweyerusaamu we bali oyagala kubeera ng'ate bunnako buno nga bunnako buno bwali awo bwaddugalamuko
nga weeyerusa naye nga bunaku bwasigala buno bwa black. Genda bagole Beauty Empire, genda kuwa akantu akajjako ono black. Balina ka weight loss nga gwe wagejja nnyo oba wamala okuzaala olubuto ne lugejja, oba wamala okuzaala. Manya abakyala bamala okuzaala ebiseera ebisinga ne bwaba abadde mutono alina engeri gy'asaka mu bode n'agejja. Kakati bw'obanga obunene obwo tobwagala, bwe wafuna ng'omaze oba okuzaala oba omaze okukola otya ng'oyagala obusale, bagula Beauty Empire agenda kuweka weight loss, kagenda kukuzaayo mu shape yo, oddeyo ofuuke kamodo, oddeyo obeere kamodo nga bwe wali. Twagenda bannaffe aba Morris Airport Pickup, abo bo bakujja ku airport. Bagula Beauty Empire, enamba yaabwe eri 0788 01 20 33. Basangibwa wali Mengo, gendayo ate obeere nga obafuna. Ate era bagula Beauty Empire bw'obanga oli musajja nga kanasu kotokekakasa bulungi nga katono, basobola okukuwa eddagala ne keeyongerako kanasu n'obeera nga bw'ogenda okuwandiika mu kitabo mu butuufu n'ekitabo ky'owandiikamu kiwulira nti mu butuufu eno peeni mpandiikamu ya ddala, peeni ewera, peeni ejjudde. Bagula Beauty Empire agenda kwongere ku size obeere nga ate naawe oli musajja mekete nga naawe oyingira n'ogamba yes mama yeah. Bali ku 0788 01 20 33 bakayita balina ne ka manpower. Gwe ng'oli musajja nga mutuufu bw'ogenda mu kisenge obeera tosamba bulungi mupiira kumalako bulungi. Genda omanyi nti basajja tuba ne stress, omutwe gukuluma, tulina ulcers, oluusi ovudde ku mulimu bakukyankalanyiza abakozi, sente tezizze bulungi, stress okumala waka nga olina stress. Kali ka manpower oba ka appetizer tekabimanyi ebyo stress. Bwe kasita okamira bw'oti, kasita okanuuna ne kagenda mu mubiri gwo kabeera active for 24 hours. Gwe ngo okuba kyuma abakimu kibatalatibu nga luwombo lwa nnyoso. Anyway, thank you so much guys, I love you so much. Ate mubeere bulungi. Until we meet next time, I love you and bye bye.